Omusaayi gwa Yesu gumala okunaza buli bbala, kanyinyike ngoye mu musaayi gwe, siritya bw'aliyita erinnya lyange. Omusaayi gwa Yesu gumala okunaza buli bbala, kanyinyike ngoye mu musaayi gwe, siritya bw'aliyita erinnya lyange. Haleluya, haleluya, haleluya. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Nebaza Mukama olw'amakya amalungi, Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Katonda ffe tukwebaza, oli mulungi Mukama, oli wa kitiibwa. Tukwebaza gwa bukeeseza, tukwebaza Mukama atuyisizza mu kiro, tukwebaza Mukama gwatuwambaatidde, tukwebaza Mukama olw'ekirabo eky'obulamu, tukwebaza Mukama gwatukuumye, tukwebaza Mukama awonya abakyala n'abaami abali mu malwaliro, abalina endwadde ezitali zimu, abalina biripooti ebibi Mukama. Tukwebaza gwe abasisinkana n'obawonya. Tukwebaza ku lw'obulamu bw'omukyalo oyo Mukama, ayina embeera gy'ayitamu Mukama, naye ng'alumizibwa ate ng'akola okuva ku makya paka webuziba. Katonda ow'ekisa weebale, amuwadde ekirabo eky'obulamu, era kuno kwe kusaba kwange Mukama, owonye omukyalo oyo, owonye omwami oyo Mukama, ayina obulumi bw'ayitamu ku makya ga leero. Sisinkana Mukama abakyala bonna abali mu bifo eby'enjawulo Mukama, nga bali stranded, nga baagala kudda waka, nga baagala kudda Uganda, naye Mukama ng'embeera ekyabalemesezza okudda e Uganda. Katonda ow'ekisa akube kuba watali kkubo, basisinkana abakyala n'abaami abaagala okudda ewaka. Katonda ow'ekisa okola obujulizi, obazzeeyo n'omukono gwo ogw'amaanyi. Ye gwe Katonda eyatuusa abaana ba Isirayiri mu nsi ensuubize. Kwe kusaba kwange ne bano Mukama nga baagala kuddaka bazze e Uganda. Weebale Yesu, weebale Mukama, weebale gwe addamu okusaba. This is morning breakfast. Amakya ga leero nzize n'olunyiriri luvudde mu kitabo kya Olubereberye, Olubereberye essula eya 3 olunyiriri olwokubiri. Ayina ey'oluzungu Genesis chapter 31 verse 2. Lugambye bwe luti, Yakobo n'alaba amaaso ga Labbaani, era laba nga tegakyafaanana gy'ali ng'olubereberye. Olunyiriri lugambye lutya? Yakobo n'alaba amaaso ga Labbaani, era laba nga tegakyafaanana gy'ali ng'olubereberye. Abooluganda Yesu yabasibwe. Luno olunyiriri ndujjaawo, naye sitoole ennene sigenda gikubuulira yatandikira gye yakoma, okubanga amaaso g'ono Yakobo, Yakobo atunulya Labbaani ng'amaaso ge gakyusi, tegakyalabikanga bwe gamulaba bwe yagalabanga ku lubereberye. Kati nzize ne mesegi yaffe ffe abaliwo ku mirembe gino egya Yesu. Olaba ogenda n'otunuulira omuntu n'olabira ddala ng'amaaso ge tegakyakulaba ng'olubereberye bwe gaali gakulaba. For example, watuuka ku mulimu ne wabaawo abakwaniriza n'amaaso gaabwe ng'olaba mbambi masanyufu, bo basanyufu, ne batandika n'okuwa engeri gye batambuzamu emirimu, process, engeri emirimu gye gitambulamu. Munnaye mbudde bwe buti tukolawo bwe tuti, mu budde bwe buti ogenda n'omulamu wano, mu budde bwe buti ogenda n'ofuna wali ku mazzi ne weefureshingako. Kwe gamba ng'olaba waliwo emirembe gwe eyakayingira mu kampuni, eyakayingira mu kifo abantu b'olimu, bambi bakutunuuliza amaaso agaliko ekisa n'essanyu, bagezaako n'okuwa guidance yaawo w'oli. Naye ebiro bituuka ogenda okulaba amaaso g'abantu be wali olimu nga tegakyalabikanga bwe gaalabikanga ku lubereberye, ng'amaaso manyiikaavu, amaaso gayambalwako obusungu, amaaso nga gafuuka amazibu gy'oli, abamu nga tebakyayagala kutunulako.
kati awaga amaaso gaba si maaso ge gafuuka amabi eriggwe amaaso g'abo abantu baba balina omwoyo omubi ogw'abambala baba balina omwoyo omubi ogw'abambala eriggwe oba gwe kennyini nga naye wafuuka ekizibu eribbo kyova olina okwekiikinga n'olaba kati ono Labbaani agenda okutunuulira Yakobo nga Yakobo agenda okulaba Labbaani nga takyamulabira mu maaso ge yamulabiramu olubereberye Labbaani yali ng'asinza ebintu ebirala yali alina bakatonda basinza nga tasinza katonda wa Yakobo mwenna mumanyi ye katonda waffe kati katonda wa Yakobo n'agenda wa Yakobo mukisa laba Labbaani bw'atandika okulaba Yakobo ng'ekizibu nga naawe bw'oli eyo omukyala n'omwami wagwa mu bawalabu wagwa mu mukwano omuntu omu n'ogwa naye mu mukwano bambi n'akulaga amaaso ag'ekisa amaaso ge nga malungi eriggwe nga naawe olaba buli wakutunulako gaye bwe mba njogera ku maaso amalungi banneeso njagala ompulirize bulungi ali eyo soogera kugana amaaso ge basizeeko foundation kala njogera omuntu ng'alina omutima omulungi gy'oli nga bwakutunuulirako akutunuuliza essanyu asanyuka okitegeera kanyongere kukitereeza abakyala abali mu mayumba g'abawalabu mwagwa mu mayumba g'abawalabu at the first time ne mutuukamu laba abawalabu bwe babaaniriza n'amaaso ag'essanyu ne babatwalako ne ku shoppingi ne babaliisa ne ku mmere eyo eyaabwe gye balyako kati gye balya eyaabwe gye balya gye nnyinza okuyita emmere ennungi ne bakutwalawo ku shoppingi ne bakwanjulya abantu ne bakugwa mu kifuba kwegamba ne bakwagala ne bakutambuza ne bakulambuza ennyumba zaabwe size ziringa olubiri wano kati amaaso gaabwe gakyuka tegakyafaanana tegakyakulaba ng'olubereberye bwe gakulabanga balina emyoyo egy'abambala bakuboggolya bakuyita bakuvuma na buvumi bakuyita ne balekagala banoono omuddugavu paka simanyi bavume eyo naye ayinza okuyita n'akutunuulira amaaso ge ne gatandika okuba nga gwe bw'ogalaba olaba gakuvuma buvumi gakuvuma nga bw'oli omuddugavu bw'oli emmere ey'obwereere kati tebakyakwana ku mmere ennungi gye baleeta bakugamba eryeri n'abagenyi abajjangawo ne bakuyita ne babakwanjulira ne bakubuusaako ne bakuwa ku birabo byabwe ne basumulula ebiwato tebakyabisumulula bagamba oyo omukozi toyita mugamba abeere eyo genda eri oyo era emmanju eyo yonna genda olongoose kasasira lyeyo so before si bwe baali kati baayambala omwoyo omubi ono Labbaani yali asinza bakatonda abatali katonda wa Yakobo kati abali eyo simanyi baani be basinza mu butuufu mulimu n'abalokole nga bakkiriza katonda ono gwe tukkiriza katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo naye ng'atuuka okutunuulya n'akutunuulya mu maaso gali amabi agatali ga lubereberi nkugambye osanga omuntu nga bagwa mu relationship at the first time bambi buli omu ng'alaba munne mu maaso amalungi buli omu nga bw'atunula alabira munne mu maaso amalungi kati we yatuuka agamba nalaba saamanya bannaaje tayagala nakulabako kati amaaso ge gakyuka tegakyafaanana nga bwe gaali gakulaba olubereberye nga naawe omukyala ali mu nnyumba z'abawalabu naye ng'abawalabu tebakyakulabisa amaaso gaabwe gakyuka tegakyakulaba nga bwe gaakulabanga ku lubereberye kati wafuuka ng'ekisibu gye bali kino ky'oba olina okukola yimirira mu maaso ga Mukama omugambe katonda gw'osinza omulamu kyusa amaaso g'abano abantu bo si be babi naye baliko emyoyo kati egy'abambala emyoyo gye gitambulira mu bo sitaani yagenda n'abayingira kati baafuuka ababi n'amaaso gaabwe tegakyakutunuulira ng'olubereberye bwe gaakutunuuliranga kankuweeyo olunyiriri olaba Peetero ono Peetero yatambulanga ne Yesu ng'aliko omwoyo wa Mukama Peetero lumu laba omwoyo wa Mukama bwamuvaamu n'agenda yambala omwoyo wa Sitaani ayimiridde ne Yesu byamugamba awakanya Yesu n'alyoka agamba Peetero nti gwe Sitaani dde ennyuma wange Peetero si ye yali Sitaani Peetero yaliwo nga Peetero naye ng'amaze okwambala omwoyo mubi avuddeko omwoyo gw'obwa Katonda n'ebyakatonda yennyini byamugamba tabikkiriza
kati abawalabu munasonyiwa leero okozeseza abawalabu naye abantu bonna be mulaba eyo nga bakyusa amaaso gaabwe kati tegakyakulaba nga bwe gakulabanga olubereberye ebikolwa byabwe byonna bye bakoleranga olubereberye byakyuka kati bakulaba ng'omuntu omubi omulabe manya abantu abo bayambalwa sitaani amaaso gaabwe ne galyoka gakyuka Labbaani yali asinza bakatonda abalala kati agenda okulaba Yakobo ayina katonda amubulesinze nagambye sitole sijja gikunyumiza yonna gye yava ne gyakoma ojja genda ogisome n'alyoka akyusa amaaso gano ne gagenda gambalwa sitaani bwe yali asinza n'alyoka afuukira ekizibu Yakobo. Meseji yange esobola okugejja okusingako wano naye olw'obudde sisobola kusukkawo wano. Teeka emikono mu bbanga tusabe gwalina abakulabisa amaaso amabi agataalinga agali agaasooka ag'olubereberye yongera obbateeka mu maaso ga Mukama abaggyemu egyo emyoyo emibi egyabampala yongera obbateeka mu maaso ga Mukama abakyuse. Olunyiriri lwogera luli mu Proverbs chapter 21 verse 1 nti emitima gy'abakabaka gyonna giri mu ngalo giri mu bibatu bya Mukama ng'omugga bw'ayagala ng'akyusa abalina amaaso amabi ago g'olaba gatakyalabika gy'oli ng'ag'olubereberye manya bayambala omwoyo omubi naye Katonda n'emitima gyabwe mu mukono gwe mu kibatu kye musaba akukyusiza abo abalina amaaso amabi baveeko emyoyo emibi egibaleetera okutunula obubi gy'oli mu linnya lya Yesu amiina. Ayagala okulokoka ateeka emikono mu bbanga gamba nti ayi Yesu nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose amannya gange gano googere gaddemu era gaddemu nate mugambe nti ayi Yesu amannya gange gajje mu bitabo ebyokufa amangu mu bitabo ebyokusiraana ebitabo ebibi byonna omulina okusosolebwa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala. Amiina. Azzeemu ebigambo ebyo oli mulokole ddala Katonda akumpeera omukisa akunyweze akulabisa omukisa mu nsi eno ey'abalamu akuleetera abantu abalungi nga balina amaaso agalabika obulungi eri ggwe era abanyweze mu bulamu bwo emirembe n'emirembe. Amiina. Mukama akumpeera omukisa akunjagalire olunaku olulungi. Emmanuel.